Abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda enkoko bagikutte mumwa okweyiwa ku lusozi Buddo okujagulizaako Ssaabasajja ku mazaalibwa ge. Lubadde teruli busa, empologoma n'etuuka ku kasozi Buddo wakati mu ssanyu n'okusagambiza okuva eri abantu ba Buganda. Ssaabasajja asookedde mu kutongoza kuggulawo geeti ku ssomero lino eyakoleddwa ng'ekijjukizo ky'amazaalibwa gano wamu n'okutongoza ebibumbe ku ssomero lino eby'abakulu baali abaasooka. Oluvannyuma Cuucu atuuse mu kifo awabadde omukolo omutongole wakati mu ssanyu n'enduulu ey'oluleekereeke okuva eri Obuganda. Ssaabasajja oluvannyuma lw'okutuula ku Namulondo atandise okusanyusibwamu abayimbi ab'enjawulo omubadde Misa Kisemakula ne Mathias Walukagga okukusa n'abaana b'amasomero ag'enjawulo. Mu bubaka bwa Ssaabasajja ayongedde okukikkaatiriza nga Buganda bwe yeetaaga okufuna enfuga gye baludde nga bawanjagira ng'eno y'enaasobozesa Buganda n'abantu baayo okweyongera ku ddaala eddala. Ebyetaago byaffe n'enfuga Buganda gy'emaze ebbanga ng'erwanirira. Enfuga eyo eneetusobozesa abaami ba Kabaka mu mitendera egy'enjawulo okulabirira obutonde bw'ensi n'obugagga n'ebirala byonna bitwagala okukuuma n'okuyamba abantu baffe okweyimirizaawo. Eyo y'enfuga ffenna gye tumanyi nti ejja okutuyamba okutwalirawo. Sebunywera akalaatidde abantu abategeka emikolo gya Buganda okussa essira ng'okugitegekera mu bifo eby'obuwangwa nga kino kye kinaayongera okumanyisa abaana ennono zaabwe. Era tusaba n'emikolo emirala mingi egy'Obwakabaka gikolebwenga mu bifo ebikulu nga bino abaana baffe bongere okubiyiga. Kino kiyamba emiti emito okutegeera obulungi ennono n'ebyafaayo bya Buganda, ate era kituwa amaanyi okwongera okulabirira ebifo bino kubanga bikulu nnyo eri Obwakabaka n'ensi yonna. Kubanga nga ffenna bwe tumanyi eggwanga eritalina nnono terisobola kulaakulana. Magulu Nnyondo waneera wakalaatidde abakulu b'ebika okwekeba eddimu ly'okuyigiriza abazzukulu baabwe okukola wamu n'okutandikawo zi pulojekiti ezinaaleetera ebika ensimbi. Tukubiriza abataka abakulu ab'obusolya okukunga bazzukulu baabwe okujjumbira ensonga eno nga buli kika kitandikawo kampani eneekisobosesa okweyimirizaawo n'okukuuma eby'ennono. Mu ngeri y'emu Kabaka ajjukizza abazadde obutasuula muguluka buvunaanyizibwa bwabwe obw'okusomesa abaana nga beesuulirayo ogwa Naggamba okubulekera gavumenti. Abazadde bafeeyo nnyo okuyamba gavumenti mu kaweefube gy'eriko okutumbula ebyenjigiriza ng'eyita mu Bonna Basome, kubanga nga ffenna bwe tumanyi nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Ku mukolo gwe gumu Ben asimye omuyimbi ng'ate munnabyamizannyo Moses Matovu ng'ono wa Firigo Band olw'emirimu egy'ettendo gy'azaakola mu kutumbula eggwanga lye ng'ayita mu mirimu gye. Ate 1975 ye ne banne ne bakola Afrigo Band okutuusa olwaleero amyaka 40 beddu. Ssaabasajja Kabaka yasiimye
okusiima musajja we. Ate mu bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga atendereza obukulu bw'ekifo Naggalabi olw'okuba ekyebyafaayo eri obwakabaka bwa Buganda. Omukolo gw'amazaalibwa guno gwetabiddwako bannaddiini, abaana b'engoma omuli Ssanga lya Mbogo ne Ssemakookiro, Nnaalinnya wa Buganda, Nnaabagereka Sylvia Najjinda, baminisita ba Buganda n'abakiise mu lukiiko lw'Emmengo, bannabyabufuzi ab'enjawulo, wamu n'abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda okuva mu buwangwa obw'enjawulo. Andrew Kaggwa, WBS TV, ku Kasozi Buddo.